nga bwe tuzze tulaba omwana yavanga buto nga bamutendeka empisa n'okumubuulirira akulenga awa abantu ekitiibwa kubanga baakimanya nti akaakyama amamera bw'okagolola obukulu kamenyeka bumenyesi kyebaava bafangayo ennyo ku ngeri abaana gye beeyisangamu. Abedda baatendekanga abaana okuyitaba obulungi nga babayise, tebayitabanga nga kibe nti wabula bayitabanga bulungi nti wangi taata, wangi maama, oba wangi ssebo oba nnyabo okusinziira ku oyo yabanga abayise. Bwe wamuyitanga nti Oweni, bw'ayita nti ng'omubuuza nti oyitaba bw'oti oli kabe? Oyitabye ng'akabe, toyina mpisa olwo. Era ng'omugamba nti omuntu bw'aba ayitaba nti wangi maama, wangi taata, wangi baaba. Ate va ku kyokola jangu olabe kiki ekikuyisa. So si kubuuza oŋŋamba ki? Baali bakimanyi nti omuntu okuyitaba obulungi nti wangi maama, wangi taata, kojja oba ssenga wadde nga gw'oyitaba tagwa mu kiti ekyo ky'omutaddemu, ekyo nga tekimufuula muzaddewo, naye ate nga kirongoosa empuliziganya n'enkolagana. Baafubanga nnyo okulaba nga buli muntu ayitaba bulungi, kubanga okuyitaba wangi si bufuge wabula kya mpisa. Wangi jjajja, kwegamba buli muntu ng'alina erinnya lye, wangi maama, wangi taata, oba wangi jjajja omusajja. Ng'ovudde ku kuyitaba, ekirala Abedda kye basangako ennyessira kwe kulamusa. Buli muntu bwe yasimukanga ng'obudde bukedde, ng'abuuza munne nga bwe yasuze, n'emisana okubuuza kwakolebwanga mu ngeri y'emu. Omukulu olwaddanga awaka nga bamutikkula, nga bamwebaza byaleese, nga bamubuuza n'okumukulisa ekkubo, okwo kuba kubuuza so si kulamusa. Omugenyi bwe yatuukanga waakyadde, oyo yabanga asoose okumulaba, ng'aleka kyonna kye yabanga akola ng'adduka okumwaniriza. Oluusi yaddukanga eno bwakuba akalulu, n'abalabi abaabeerangawo baddukanga buddusi okujja okumutikkula omugugu, oluusi n'okumusitulirako ne bamusitulirako ng'eno bwe bamwaniriza. Omugamba omuntu bw'omulabanga ng'ajja awaka tewali kkubo, olumwaniriza yingira mu nnyumba leeta omukeeka, oba mugenyi musajja leeta entebe. Bwe baayingiranga mu nnyumba ng'omugenyi bamwalira omukeeka oba eddiba n'atuula awalungi, ng'olwo batandika okumulamusa nti eradde, maamu, nnyoge n'ebirala ebigendera okwo. Era bw'osiŋŋana bw'ati ajja kubuuza sibyota nno nnyabo oba sibyota nno ssebo. Okutuusa lw'otuuka wano bw'omugamba nti omugenyi bw'ajjanga ng'omuganda ensanyusa okukulaba nnyabo nti eradde maamu, nnyoge, bwera. Eradde maamu, nnyoge, bwera, mirembe, olese batya abeeyo. Gye baakomanga okumulamusanga n'omugenyi gy'akoma okusanyuka, anti Abaganda baalugera nti obugenyi obunaanyuma obulabira ku nnamusa. N'abayimbi kye bava bayiiyaawo akayimba akayigiriza n'okwagazisa abantu okulamusa nga kagamba nti Ffenna bwe twalaba abagenyi twabalamusa. Bwe baamalanga okwaniriza omugenyi, ng'abaliwo batandika okumunyumiikiriza ng'abakulu be bajja, baleetanga olwendo lw'amazzi, ekibbo ky'emmwanyi oba omubisi. Abandi baateekangako ebbinika ya caayi ne bagabula omugenyi. Omanya nti nno anajja kulwawo, genda mu ffumbiro, oba oleeta caayi oba oleeta mmere. Ng'omugamba omugenyi olutuuka ng'ossaayo ebbinika ya caayi. Naye si kumutunuulira, ye waali owaleero yagenze dda kuzannya. Kale nno Abedda bwe batyo bwe bayigirizanga abaana empisa ennungi, mwanattu nga tebaagala mwana wa mpisa mbi, kyebaava nno bafaayo ennyo ne ku bigambo bye baakozesanga nga bali mu baana, nga beewala okwogera eby'ensonyi, eby'ekyama era eby'engeri eyo tebyakolebwanga ng'abaana balaba. Sande ejja tugenda kutandikira wano, nga tulaba engeri Abedda gye beekuumangamu okwewala okuyigiriza abaana obuseegu, obutafaananako ng'omulembe guno, mwe balabira abakulu kyere nga bakola eby'ensonyi. Nze Kamoga.